nnyo balinga 10 bali wansi eyo n'obawaabira muba obuyinza ngenze ku erosi tebasobola ningende gombe wali osabu police post tibagala kuvaayo ningende matuga wali omuhairwe CID muhairwe yegatta n'abaana balanda graba nibamuwa sente police eri awe collecting money and I think ne police nyona yinyini police ye matuga yetaga rishapo kubanga ba police baluddewo nnyo kati tibali ku business tibafayo kola mirimu gyabwe na tuwali n'omubo padde mu police wadde mukulu yali azzewo na ku locus okulaba kye kigenda maaso taliwo ningenda mu court nifunayo court order nibagireeta aba police bagala kugimplementinga bebuzabuza badde eno badde jinyina ate okugitambuza ogituusa wano si kyangu ogenda ensambya mu CID headquarter n'ova ensambya n'ogenda ku poliisi Kawempe n'ova ku poliisi n'ogenda ku poliisi Kasangati n'ova Kasangati nibakuza ku poliisi Kawempe n'ova Kawempe n'ogenda ku Central Police n'ova ku Central Police nibakutwala ku headquarter e Naggulu until the IGG himself nasayininga n'aba order ku eziza abantu bano okuvandalizinga my farm up to today tibavaako tuwali n'omu yalazi ne minisita Mayanja Nkanji nze mulabanga buli seera wogganira ku TV kuno faamu yange ningenda nindipoting ewuwe n'atuula mu ofiisi ye n'omukyala Fiona Mbabazi nibagamba nti bajja kujja wano ng'ennaku z'omwezi 29 Oktoba bajje bagobeko abantu abo tibajjanga n'olwaneko n'abiri tibajja ogambye yagala mukulembeze eggwanga ayingire mu nsonga eno olwaleero aziyingiremu kubanga machinery ye tibakola kibagenderera ffe abatandika emirimu nga gino kutujjawo tusibo babasigalawo I don't know tibakola ayingiremu aleeta abasirikale be bajje bakuuma effaamu yange nange ng'omuntu I have to be protected bano balina amajambiya balina ennyumba mbagatereka n'ogamba poliisi ripoota zonna nzirina poliisi neganda okujja nibajjawo nibanyumya nabo bunyumya babiri incidentally owa poliisi najja protecting abalanda graba ayina ebintu bibiri ayina emundu ayina nejambiya rwede singa nze ngendayo eri okubanganga banteme kakati bwe naafa naawe gwe singa nze nfa gwe ngamba gwe Yoweri Kaguta Museveni his excellent president singa nfa naawe tojja kubeera na mirembe I'm telling you akapiira bakakuula bana ab'ekiro nasoma naye Bungereza bamutakadde so ye designing eno workers house neyafa kati yalina mentality evudde e Bulaaya muyumba gerige yalaba kamafaamu n'olusozi olunene alutaka n'ebiseera yagikola nga sitegeera nayina ena amatafaali nagajjanga Masaka Butende ogajja Masaka n'ogaleeta Butende mumanyi abasasuloti balina ekyuma ky'amatafaali ago gye gavaako ningenda ningagulayo amatafaali emitwalo 5 emmotoka zagendanga e Rwanda zitutteyo ebyamaguzi byabwe kati nga zijja nkalu bikulula nanze nziteega wali nizipakireko ki pakalyatawanenyowa nengizimba naye 79 nagirekaawo kuba obupuleti nale kati siyingidde kuba olupuleti gwe ebiriwa ebijanjaalo nina bikwata nga nvudde eno
era twalinanga ebikonyogo nga byebikwata obwe tekisobola nakulaba naye kati muli muli muti amanya gange nze Haji Isaac Mulindwa Makinawa bw'onoonya Mulindwa Isaac oyinza okubulwa naye bw'osaako Makinawa Haji awombula wano we muli ekyalo kino kiyitibwa Busiikiri n'akatawuni kali ke muvuddemu nako bakayita Busiikiri naye nga Busiikiri yennyini wano we muli maze mu mwaka gw'72 najja wano nga nzize kulima mapaapaali n'emmwanyi n'ebitooke oluvannyuma nenkyusa amapaapaali gannema okulima ku mirembe gya Idi Amin lwakuba nti abazungu abaali bagagula baali bamutaddeko embago ne bagaana okugula prodakiti y'amapaapaali nasalangamu amasanda era ennyumba eri gye mulaba eri wakati eyo yali bwetuume nali nkaliza amapaapaali eyo wakati eyo enkadde nga mwekaliza amapaapaali ago ninzijamu amasanda ningaweereza Holland naye nno go gali delicate buli lwegamala essaawa 24 gateekwa okuba nga toyinza gamazawo ssaawa 24 teganatuuka gigalaga gateekwa okuba nga gafudde ssaawa ezo zonna gabalina okuba nga gatuusa entebe ne galinnya ennyonyi ne gayeena mu Holland naye abazungu bwe baagaana okugagula ng'ate n'abaddugavu tebamanyi bivaamu mu masanda tetulina tekinologi eyo ogwo omulimu ne gunnema nintandika ogw'ente nindagiriza ente enzungu Friesian okuva mu Germany 480 ninzireeta mu Uganda wano mu mwaka gw'74 ng'abantu tebalabangako ente ya Friesian wano erina amabalabala agalinga ag'entulege bonna ne beewunya okulaba ente ezo bajjanga wano bazirabe kinali ngenderamu nga njagala nnunda ente afunemu n'amata amangi kubanga ziri ente eŋŋanda ze nalina zaali zivaamu amata matono ente emu olunaku ng'evaamu half lita 1 lita naye bwe nafuna ziri ng'emu evaamu lita 3-4 olunaku ate abantu ne bandeetera obuzibu ne bagaana okugagula lwakubanga ente ezo zinywa nnyo amazzi ente emu erina okunywa amazzi lita 7 buli lunaku n'omuddo lita 10 lwosobola ogifunamu amata ku makya lita 2 akawungeezi lita 15-18 bw'oba togiwadde mazzi na byakunywa na supplement ago amata togafuna naye olwokubanga abantu balabanga zinywa amazzi ne bagaana okugagula nti galimu amazzi olwokubanga graduate tugenda tubeesomesa kati tewakyali afaayo era baganywera ddala bulungi n'ennyama bagirya naye luli tebalyanga nnyama ya nte enzungu zitandika eza Tanzania bwe zaatandika nange kenyininyini wano nabeera saabeera na mirembe entalo emundu biki bano abantu bafa bakola batya baagala okujjaku gavumenti ya Amini n'Amini tayagala gavumenti yeeveeko okutuusa lule yenyigiriza ennyo nambujjako mu mwaka gw'79 79 era zaali ntalo siriwaaliwo mirembe wano nze nga sisobola kubeerawo nayina okuvaawo nansula mu nnyumba eyo ningenda mu buwaŋŋanguse nasibira Kenya ne famire yange bwe mba ndi Kenya nali sinava wano ate entalo endala ne zibiruka nga zikulemberwa Yoweri Kaguta Museveni His Excellency kati bwe yateekawo entalo ze ez'okugyako Amini again ne gavumenti y'Obote Obote ate yali akomyewo Obote tu yali akomyewo wano mu Uganda nga yafuga naye ateekawo okulonda kutagenda bulungi Museveni n'anyiiga naffe nange ninyiiga n'abalala ne banyiiga kubanga wakululu yabubba ne tusalawo okuyingira mu nsiko tulwanyise Obote tu twamulwanyisa nga nange mwendi kenyini kwenyigiddemu His Excellency ne guruupu ye bajja ne babeera mu nnyumba eyo ennyumba gye mulaba eyo awali emmotoka yammwe eyo ennyumba eyo
era yabyafaayo nnyo kubanga ye kkooti eyasooka ey'omu nsiko his excellency the president gye yasalirangamu emisango n'omusango omukulu gwe yasaliramu gwali gwa then yali kamanda kwiringira naye kati general era enkambi eno yakulemberwanga Brigadier Kyaligonza naye then yali kamanda kati naye general. Abasirikale bonna bali wano abayeekera mu nnyumba omwo mwalingamu abantu bangi nnyo era ndowooza olutalo lwanyiinyiita lwali wano wennyini mwalingamu Oweekitiibwa Kigongo, mwalingamu Nalweiso general kati, mwalimu Utafire, mwalimu Oliver Zizinga, mwalimu Mukyala Njuba, wano wennyini bonna tewali ataali wano oli bwakulima nti tibaali wano, baali wano nga wali kubanga ekyabateeka wano byali ebintu nga bina. Ekisooka waali safe, ekyokubiri nga waliwo amazzi, nyinayo ebidiba by'ebyennyanja wansi eyo ng'amazzi tegakalira. Ekyokusatu nga waliwo emmere. Ekyokuna waliwo ente banywa amata. Ekyokutaano nga waliwo embuzi. Ekyomukaaga nga beegazaanya. N'olwekyo bonna baali wano, tebayinza gamba nti tebaaliwo. Kyaligonza yawandiikayo ebbaluwa yeno gye munaasoma ng'agiwandiikira General Tafiire ng'amutegeeza obukulu bw'ekifo kino, nti ekifo kino kikulu nnyo. Twali wano amagye gaffe nga gali mu bibira bya Haji Makinawa, era bwe twali tudduka nga tugenda tudduka olutalo twekweka awalala, twava mu bibira bya Haji Makinawa. Bwe twali tudda era twava mu bibira bya Haji Makinawa. N'olwekyo siraba nsonga ntuufu gye tuyinza kugamba nti Haji Makinawa olutalo ti yaluwagira nnyo okusinga n'abaaluwagira. Bwe tutyo mu kinaana mu gumu nali Kenya naye nga maze okuyingira mu lutalo najjanga ningenda nizija mu ngeri ey'ekinfowoozi nga mpita mu nsiko eyo nga nyina ekibiina nange kinkulembera UFM. Yali kyemaani waakyo yali omugenzi Baraki Kirya, omuduumizi w'amagye, chairman of High Command yali Kayiira, chairman of Political Committee and Diplomatic Corps Haji Isaac Mulindo Makinawa, secretary w'ekibiina ekyo ye Francis Kigonji. Naye kyamukisa mubi nti abakulu ababiri baafa, Kayiira ne Kirya Baraki, kati nze wendi Haji Isaac Mulindwa ne Bwenge ne Still nze ndasigalawo. Nandibadde twali tulwanyisa Obote nge nayagala nnyo kumusuula, nze ndali nkomandinye ekibiina kyonna kubanga abasirikale baffe bamuyita abayeekera baali bawulira nnyo nze okusinga okuwulira kamanda Mikiro, nga nze bampulira nnyo lwa nsonga ye yagiranga n'anywamu, naye nze olw'okuba oba ddiini oba kiki nze sinywa, mbeera ndi sober all the time 24 hours, kwegamba olwojja wonna wonna osanga nga nkulaba ntegeera n'okwaniriza ninkutya n'ebyogamba oba kiki ekibuzibu obuliwo tulusolovinga bwetutyo tulwanyisa gavumenti y'Obote ne tugisuula eri. Nali bweru naye nze nasooka okudda mu Uganda. Gavumenti yasuulibwa ku Lwakutaano, ku Lwamukaaga, ku Lwokubiri ennyonyi yatwala Obote Singapore n'abantu be, nze yankomyawo mu Uganda Entebbe, lwa nsonga nti obudde obwo ate Lutwa yali awambye Obote. Kati bw'awamba Obote n'ayita abayeekera bonna bakomewo, naye abayeekera tebalabika. Abalala bali bweru, baali Kasese, baaliwa, abalala bali mu Bulaaya, baliwa, naye nze nali kumpi awo ne bannange Kenya. Nimpangisa ennyonyi nendeeta Entebbe, ne bannyaniriza bulungi ba Lutwa, nimbaga nti noba mwetaaga abayeekera bakomewo,
bannange aba UFM n'aba federal mulina okumpa offices ne bwe tunaasula n'emmundu zaabwe ez'amaanyi bakuba wano bano abali wano aba his excellency tebalina muntu ne baddukawo ente ne bazirekawo n'embuzi nebiki byonna kati bali bajjanga basanga ekifo kikalu mulimu ente ne batandika okuzita ne bazikuba baagala ennyama ate tebasobola kugitwala basalangako magulu mukono endala ne balekaawo endala ne bazikubye zigenda zifiira mu nsiko ate nga tebasobola kubeerawo batya bano abayeekera okujja okudda ne babasangawo kaakati ate bwe baavangawo ate ne bano ne bakomawo bakyaligonza ne gurupu ye bwe baddanga nabo basanga ente zibazikubyekubye ne bano bwe balya bwe batyo okutuusa ente bwe bali abobotero bagobawo wano bazimalirawo eyo wakyaligonza okuva wano mayiro nga abiri ku luguudo lw'essimuto wezaggwerawo zonna kwega ngenda okudda mu 1985 wano nga tewali wadde footprint nti wawona ente yayitawo oba embuzi yayita wano tewaliwo kantu konna nga n'ebisolo bimaze okureclaiming back wano nasangamu empisi nsangamu engo buno engabi zaali wano nga zikomyewo wantu waliwo kantu amayumba gonna baali bagawonoona gonna wantu twali kantu kubanga bali abaali bakomawo baali bali eyo semuto wano nga tebaliiwo fine kati bwe nadda ate neefuna ekirowoozo ekidda mu nte era ninziramu ningula ente e Bulaaya 200 Frisian nimpangisa ennyonyi ya Roy nezireeta wano ninziramu muntu omulundi ogwokubiri naye era still olw'okubaza amata mangi n'amadagala gafeeke ente nkwa biki nga zifa zikola zitya ninkiraba nti kati kandowooza nkyuse mumbuuziza nkyuse nafuna nti ekirowoozo kyebisolo ninkizola kukizuula nti abaddugavu tulina culture ey'okutta buli kasolo konna naddala bannayuganda buli kasolo akayita mu maaso g'engabi njaza biki yagala katta busi njovu nkula whatever yagala kutta busi ayagala nnyama oba ddiba ninga nti abantu bano tulina okubayigiriza lwakiteekawo training center ey'ebisolo esobola okutraininga abantu bano abantu baffe okubatraininga okubeera ddala awamu n'ebisolo nga tebabidiganya nabyo tebibayiganya ebisolo nabyo tubyetaaga nabyo bitwetaaga naye bwe tubiyigganya tubyongerayo eyo kati nga wano ekyokulabirako wano bw'onoonya engabi wano wewaffe tuli wano togiraba bw'onoonya ene ntulege teriiwo ziri eyo wala nnyo era baba baagala okugenda okulaba ebisolo ate si bangi bannayuganda okujjako baturisiti abava e Bulaaya be bagenda mu national parks balina esente ze basobola okuwaayo gwe nange tetusobola genda mu national park ekirowoozo kyange nikigenda lwaki sibireeta wano ndibajja wano nebayigirawo n'amasomero n'abaagala okubisitadinga bajje babikole n'ebyafaayo n'ekisenge ekyo kyemulaba ekyo nkitaddeko ebyafaayo njagala okulaba nti ebyafaayo byaffe tebifa ebyobuwangwa tebifa obwakabaka bwa Buganda bwatandika butya bakabaka bameka bajja babulya obwakabaka bw'ettoolo bwajjandika butya okutuusiza ddala eri obwebunyolo bwomutalo ninkowoola bannange mujje mufunye tujja okubeera ne headquarter yaffe tugitadde ku Speaker Hotel Kayira yali Nairobi nimupangisiza ennyonyi ye Captain Roy yali awo ku Jinja Road nga yina kawufe yali pilot nikapangisa nikagenda kamuleeta netumwanyiza entebe ye twampangisiza gavumenti yampangisiza Muyenga fenna nze Gwenje Kirya ne bakamanda baffe netuba nga tuli mu Speaker Hotel eyo wali headquarter wetwateesezanga wetwalikoleranga byonna okulaba ensi eterera etya naye era yali teteredde kubanga ntalo zikyalimu NRA ekyali no mu nsiko bo tibaagala kujja kiki anyway ne his excellency naye yali Nairobi Museveni yali Nairobi twanguyiriza
okujjako gavumenti ya Obote naye ekirowoozo ekirigani kanze sijja kujja abantu banammwe kimunakugwamu kulwana ntaka ye nasigala eventually ne gavumenti ya Alpha nayo etugisuula naye ffe ng'aba UFM ffe twali tukomandinga ekibuga Kampala kyonna nga ffe twalimu era ffe twali tukigabana oluvannyuma kitukkiriziganya ne Yoweri Kaguta Museveni naffe ntugaa nti tetusaanye kulwana kubanga abali eri mu NRA naffe abali eno ffennaffe bamu tubadde tulwanira ekintu kimu kati bwe tunadde okubagana amasasi ffe tujja kweta ffeka tweggwewo twegatte wamu ffe fembi tukole gavumenti emu. That's how it was. Okuvuganya abayindi wano nga Naamini tannabagwa mu 1964 nakulawo kampuni eya motoka eby'ebiseera ebyo yalina linnya ddala bagiyitanga Arch Motors ne bannange ne twegatta ne tukola kampuni eyo. Emmotoka twaziragirizanga mu Russia baziyitanga Moscovich ne Vodva naye nga tetulina ssente nnyingi nnyo nga nze njikulira nga tulina ssente twalagirizanga emmotoka 3-4-2 nga tugezaako okulaba engeri gye tutambuza naye abayindi nga ate balina zino eza Japan ezaawa balina n'amagaragi balina workshop balina spares tetulina. Oluvannyuma ninkyusa mu mwaka gw'65 ninkola Makinawa Motors Limited. Makinawa Motors ekyali kigendererwamu kuvuganya n'abayindi abo abaaliwo nga naye bami ntanakujja mu kusuula Obote kuvuganya n'abayindi naye baali bazibu nnyo nga tebakkiriza kugamba baddugavu kujja mu fiiru byabasuubuzi naye nze nabeenyigirizamu lwa nsonga nti mmanyi oluyindi ndumanyi nayogeranga ate bo ne banjawula ne balowooza nti ate nze siri muddugavu ndi muyindi munnaabwe naye ngaebirala tebalindaga right. Kati nze kyenakola nantika okulagiriza emmotoka nga mbadagiriza second hand okuva mu France nalagirizanga ezo ennyini bo ne balina agency wano Peugeot Mercedes Benz naye nga second hand naye of course reconditioned eziva e Bulaaya ebyanga yonna nnungi nnyo nga ogivuga olowooza ovuga mpya ng'abantu jumvira emmotoka zange nandibadde zaalinga second hand okugjako ekizibu kye zaalina nti zaabeeranga left hand ate tuvugira ku right hand wano naye nga kyekizibu nene yagigula eyasooka igwe neyagaliramu ennyo yali mukyalo Ogwara Cecilia Ogwara nimuguza bokusoja siringi 7 yeyagala nnyo omukyalo oyo nga muwala muto yakatandika okukola mu export promotion board yeyagala nnyo era yagenda okufa nga mukwano gwange ddala naye emotoka gyetandikirako yali yange. N'omulala yali Rugumayo Edward Rugumayo nemuguza naye emotoka naye nga yakava mu university nasanyuka ate ebiseera ebyo university katugambe Makerere mwizi byafuluma yagendanga okufuluma nga n'omulimu agulina oba mu ministry oba where nga n'ennyumba alina nga n'emmotoka bamuwa kakati twagenda mu university omu baserezimani bange ne bagenda baboogereza ne babaleeta ewange ne bagula emmotoka ewange nempya abayindi ze balinanga bafuna allocation nange nenzibaguza bwentyo naye tibyali byangu olw'okubanga bizinensi yalimu bayindi ate abazungu nga be bafuga fe abaddugavu tuli ba third class tiwaliwo omuddugavu yenna yali mu Kampala oba mu Masaka oba Mbaraga wawa abayindi bonna be baaliwo egulu wa yonna bayindi baali bayindi akati ekirungi 68 nindagiriza emmotoka okuva e France 69 nindagiriza yempya Reno 10 nagenda mu bank Renelez Bank nga nimbewolako emitwalo 8 gya dollars nibazimpa nindagiriza emmotoka 10 okuva mu France Renault naye nezirwawo okujja bino biki credit what nembeera nga sinungi mu Uganda
nsanvu mu gumu Amini n'asula gavumenti eyobote bwagisuula tulina twali tutumanyi kyakola naye nga nze ndi mu Kampala road ne showroom yange n'emmotoka zange njaawo nga kitumanyi kyakola kewusi eryawo bamusanyukira nnyo abantu era bemugenda muwakaivu yabwe mulaba abantu engeri gye basanyuka okulaba nga obuta agudde ate abamusudde basirikale be tetwalina maanyi baize tetulina muntu tetulina ki tulina obuyekero lwaki tetulina buyingira bungi naye nali politician already 1974 nayingira ekibiina nakolawo ekibiina kye bayita UFM Uganda Freedom Movement nalimu n'omugenzi Agustino Kamya bamwitanga Mbetoko yabeeranga Makindi awo n'omukyala Mere Nkata kati ali Bungereza eyo yali mukamukiya headmaster w'Egombe n'abalala nga basatu naye nga emu yaffe yo yali yakufuga yali yakulwanyisa bayindi tudire ebyenfuna bidde mu mikono gy'abaddugavu yenkola ffe emu yaffe bwe yatandika n'ensolo 408 Frisian okuzijja mu Germany nga nazipangisizanga nnyonyo okuzireeta wano naye entalo bwe zajjanga wano His Excellency ali wano wenyininyini wano abasirikale b'obo tebajjanga okumugobawo ye baba alina emmundu z'amaanyi ye ng'alina obuwundu butono obwali bunafu n'abasirikale be bagulira ziwona kakati baakubanga emizinga eri wano ekyokulabirako yensonga lwaki nteekawo eddundu ly'ebisolo wano nyinawo entulege nyinawo ensama nyinawo ne cops naye zonna wamu aba uwa okufuna ebisolo si kyangu era si mulimu mutono nti osobola okufuna buli omu ojja kubyagala okubifuna aba uwa n'abannema emeinire nema nzibu nnyo nema erina emisoso mingi nnyo ab'ebisolo basooka ne bampa ebbaluwa enzikiriza okulunda ebisolo bino naye nga nyina okufuna olukusa okuva mu bannema environmental nyina okukola environmental impact ku kifo kino si mulimu mutono olina okufulumya esente okuleeta ababitegeera ne bakola environmental impact ne bakola feasibility study kugaba kimu kyonna si kyangu kutandika okusaba ebisolo mu 2020 naye n'olwaleero nkyatawaana sinaakomala mulimu okutuusa abannema n'ab'ebisolo ne bampa certificate yeeno enzikiriza okulunda ebisolo eby'omu nsiko olw'okubanga bajja ne balambula ekifo nga ddala kiri adequate oba kituufu okulundamu ebisolo by'omu nsiko n'okutraininga abantu baffe certificate baaginkwasa era ebisolo saabireeta ku olwo abannema ne bannemerako nema bannange nema naye ntuufu kubanga tebaagala okukola ekintu ate nga si kituufu ate si kiki baagala okola eddala oleete wano ebisolo nga ddala bijja kubeerawo n'environment ebifaanana yabyo nga eri gye bibeera mu nsiko nabo ebaapa certificate nti ddala ettaka ttuufu amazzi matuufu bagakebedde n'olwekyo ebisolo bye bibeera wano bijja kubanga byeyagalanga ebiri eri mu nsiko zaabyo era environment gye tugezaako okukola wano yeeri yennyininyini ey'omu nsiko bano aba wildlife ne banga nti nga kati bw'otandika tujja kuwa ebisolo 100 era eno ebbaluwa allocation eriko ebisolo 100 bampa impala amanya gano ga botanical 5 ensajja 15 enkazi eland mu Luganda baziyita ntamu ensolo nene nnyo zisinga n'ente obunene zirina amayembe ag'enyodde ne bampa ensajja 5 n'enkazi 15 zonna 20 ne bampa zibula
era nazo amanya gaabwe technicals gaabwe mazibu okutegeera. Ne bampa ensajja 5 n'enkazi 15 nazo zonna wakuma 20. Ne bampa bushback zensama 5 ensajja muzirabyeko eyo 15 nkazi. Ne bampa bushback ne bampa nazo 5 ensajja ne bampa enkazi 15 omugatte 20. Ne bampa waterback 5 ensajja 15 nkazi zonna 20 omugatte ensolo 10. So far nakaleeta kontono nnyo era mu wiiki ejja ngenda Lekimburu n'abazu team tugende basobole okukapcharinga ensolo tunasobola okujjayo oba 2 oba 3 tuzireete tuzongeremu nga tubeera tuleeta okusinziira ku location zetuba tugenze maaso. Ensolo teziri dangerous nga gwe bw'okirowooza, naye ffe abantu ffe tuli dangerous ku bisolo kubanga olukirabako oyakukitta. Katugamu omusota guyitaawo gutambula gugenda, okwata muggo gukuba guli makubo gwago gugenda, lwaki ogutta? Emmese eriwe eryawo bwetambula edduka okwata muggo kugitta. Omunyabe guba gutambula byebimu. N'olwekyo ebisolo si byebizibu eri ffe abantu, naye ffe abantu ffe buzibu eri ebisolo. Twetaaga okuyigirizibwa okubeera obumu n'ebisolo. Naye kitombuuziza nti okutegesa entegeka ki ebisolo ng'ebyo ebigambo olaba nti tebiteekako bantu bulabe, nabo tebabituusaako bulabe. Ntandika pulojekiti ey'amaanyi ennyo okuzimba perimeter wall gyemulabye natandika okuzimba ng'eriko square acres 1 square mile acres 640 okwetoolooza wonna. Ekisenge kiriko fuuti 10 obuwanvu naye ng'obugazi bwonna kyetooloola mita 640. Si mulimu mutono nnyo. Block nzikolera wano, nyina mashini eyo wansi gye mugenda okulaba, nzikola mu ttaka lyaffe eryawano lyetulina. Sono na grace, sono na biki binabamba bulidde how got those block amekazi enkola mu kasawo akamu mujja kubitegeera, naye kati ndi ku bisolo. N'olwekyo ekisenge ekyo ekigendererwa kugaana bisolo kugenda kwonoona mmere y'abatuuze n'abatuuze okuva ewaabwe okujja okutta ebisolo ebyo, kubanga bo babyagala nnyo, babyagalako ennyama, babyagalako amaliba, babyagalako amalogo gaabwe, babyagala. N'olwekyo bwe biba nga biri mu nankani mu sengenge bajja ne basala sengenge ne baga nti ate bwe kiyitamu n'ekigendereyo mu ewaabwe tojja kudda kukira, bajja kukitta. Ensonga lwaki atandise okuzimba ekisenge kinnemeredde, era nsaba obuyambi gavumenti enyambe naddala His Excellency President Museveni alagire ttiimu ye eya AME balina construction unit ekulirwa General Mugira bajje banyambe ezimbe ekisenge kino nsobole okukimala amangu. Otherwise sijja kukimala amangu kubanga sente sirina n'abakozi tebalabika. Bano abakontrakita abaffe abaddugavu tebasobola kukola mirimu, naye abo aba AME n'aba gavumenti bajja kukola. N'olwekyo njagala His Excellency yennyini personal ayingire mu nsonga eyo, kubanga nze sina bukugu busobola kukuuma bisolo ebyo. Bo be balina abakugu, be balina abatendeke, be balina abasawo, be balina amasaba bo bennyini. Era tuteekateeka okukola memorandum of understanding n'abazuwa Entebbe basobole okuleeta wano abakugu baabwe n'abakuuma ebisolo. Ffe tuli balayman, tetubimanyi nebyo tebitumanyi, tibyagala kino tibyagala kino, naye bali trained. Therefore balina okubeera wano full time okusinziira enkalebakuziri ezaabwe. Ate neekozeeko okutumbula ebyobulambuzi katono, naye era still publicity tennaba, yeetaagisa okwongeramu amaanyi n'okubeereza mu embasi zaffe. Tuteekeyo representative ngo ye mu embasi ali assigned nti ali ku byabulambuzi, naye tugenda tuweerezayo education, tuweerezayo simuyo wabiki, tuweerezayo abo tebategera bya bulambuzi. Obulambuzi ateekwa okuba nga li trained, amanyi kyakola,
era alina ne firimu zalaga katugame mu nsi Germany America whatever zalaga abantu mu Uganda tulinayo ebisolo byaffe bwebiti tulina caves tulina Rwenzori everything naye kati tebimanyiddwa kubanga tetulina representative w'embassy zaffe zonna taliyo atwala ebyobulambuzi taliyo nnyo balinga 10 bali wansi eyo n'obawaabira muba obuyinza ngenze ku erosi tebasobola ningenda egombe awali osaba police post tibagala kuvaayo ningenda matugga wali omuhairwe CID muhairwe yegatta n'abaana balanda graba ne bamuwa sente police eri awo collecting money and I think ne police nyona yenyini police ye matugga eyetaaga rushapo kubanga abapoliisi baluddewo nnyo kati tebali ku bizinesi tebafaayo kukola mirimu gyabwe na tuwali n'omu bopadde mupoliisi wadde mukulu yali azeewo ku locus okulaba ki ekigenda mu maaso taliiwo ningenda mu kooti ninfunayo kooti order nibagireeta abapoliisi tebaagala kugimplementinga beebuzaabuza badde eno badde eri gyennyina ate okugitambuza ogituusa wano si kyangu ogenda ensambya CID headquarter n'ova ensambya n'ogenda ku poliisi Kawempe n'ova ku poliisi n'ogenda ku poliisi Kasangati n'ova Kasangati ne bakuza ku poliisi Kawempe n'ova Kawempe n'ogenda ku Central Police n'ova ku Central Police ne bakutwala ku headquarter e Naggulu until the IGG himself n'asayininga n'aba order gye eziyiza abantu bano okuvandalizinga my farm up to today tibavaako tewali n'omu yali azze ne minisita Mayanja Nkanji nze mulabanga buli kiseera wogganira ku TV kuno efaamu yange ningenda nindipoting ewuwe n'atuula mu ofiisi ye n'omukyala Fiona Mbabazi ne bagamba nti bajja kujja wano ng'ennaku z'omwezi 29 Oktoba bajje bagobeko abantu abo tibajjanga n'olwa tibajja ogambye yagala mukulembeze eggwanga ayimbire mu nsonga eno olwaleero aziyingiremu kubanga machinery ye tibakola kibagenderera ffe abatandika emirimu nga gino kutujjawo tusibo babasigalawo I don't know tibakola ayingiremu aleta abasirikale be bajje bakume faamu yange nange ng'omuntu I have to be protected bano balina amajambiya balina ennyumba mbagatereka n'ogamba poliisi ripoota zonna nzirina poliisi neganda okujja nibajjawo ne banyumya nabo bunyumya babiri incidentally owa poliisi najja protecting balanda graba ayina ebintu bibiri ayina emundu ayina nejambiya rwede singa nze ngenda ye eri okubanganga banteme kakati bwe naafa naawe gwe singa nze nfa gwe ngamba gwe Yoweri Kaguta Museveni his excellent the president singa nfa naawe tojja kubeera na mirembe I'm telling you ngereza nga zene n'ebituwa bweyo neyenga mugezi ngatugamba tugenda tuvuma abayindi abazungu ku ddaala nti abazungu temulina magezi mwatuma okwetwala mukola mutya ye nga ali mu ofiisi ze twetubavuma mpozi batutegeera batukwatakwatamu awo walala ne babasiba tuddukira mu nsiko netuteekeka mayumba ekibiina ne bakiyigirira nebivaawo n'olwekyo UFM eno okuddawo eno eyabayeekererwana si mpya yava dda ng'ate nebiseera gitandika kweri eri yava dda twalivayizinga tugifuula UFM